abasunga lwendigwa kale gwe mwesunge lwekiribeerawo. Tomanya baaba Katonda byagera. Bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako. Yaloota Musumba Yiga aweddemu omukka n'ayingira. Nange mbalayirira nti okuggyako mpoozi lwe ndiwummula. Nja kufubanga okubalaga ebyenjawulo eby'ebinfaamu. Yes, sebo. Yeba. Kubandongo gwe mumpane koti. Abanga waliwo ensobi eziruma. Bateteesa. Yeba. Abange. Amanyabo. Sunday moments. Yes, Papa. Abasunga lwendigwa kale gwe mwesunge lwekiribeerawo. Tomanya baaba Katonda byagera. Bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako. Yaloota Musumba Yiga aweddemu omukka n'ayingira. Nange mbalayirira nti okuggyako mpoozi lwe ndiwummula. Nja kufubanga okubalaga ebyenjawulo eby'ebinfaamu. Yes, sebo. Yeba. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo,
ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna: office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale, oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.